Okwetegekera emikolo egy'okusala embalu e Mutoto mu bitundu eby'Abagisu kutandise. Omukolo guno gwakugulwawo nga 19 omwezi guno e Mutoto mu disitulikiti y'Embale era nga gwakumalawo obukadde bw'ensimbi 225. Omukolo guno gubeerangawo omwaka after every 2 years. Guyitawo wakati awo okuddako bwe tusala embalu. Kati nga mwaka guno 18 negenda kusala mpalu. Mukaaga. Tanjita emyaka 2 ne kusala mpalu. Nga 19 Lwakubiri olunaku luno negenda kugula empalu yaffe mu butongole mu Masaabalanda. Ku bikujjuko bino President Museveni awaddeyo obukadde 10 obw'okukozesa ku mukolo guno, ate baba Uganda Tourism Board bawaddeyo obukadde 7 era nga be bakalabalaba b'omukolo guno. Ekifo wanaabeera emikolo kiri mu kuyoyootebwa ng'obusiisira 14 buzimbiddwa nga muno mwe mugenda okutuula Omuhaka Wilson Wetaya Wamimbi, batabani ba basatu okuli Mwambu, Wanale ne Muhuya, n'ab'amasaza okuli aga Uganda, Bulambuli, Budadiri, Bungoko, Municipali y'Embale, Manjia, Buburo n'age Kenya, saako Tanzania. Ebizimbe kinene ekyo kya taata waffe Masaaba. Era bw'olaba emabega eyo wali ate ebizimbe 3 ebyenkanankana 3. Ekizimbe kimu ojjukira Masaaba n'abaana 3. Erina mwana omukulu yayitibwa Mwambu, eyaddako eyitibwa Wanale, ate yasembayo eyitibwa Mubuya. Kati ebizimbe ebyo biri presentinga abaana 3. Abagenda okusalibwa embalu batandise dda okwetegeka, n'abo abagenda okubasala bategekeddwa dda. Charles Wapekulu Wetuma ngono ssente wa LC okutaana e Bulambuli asangiddwa omukolo guno we gugenda okubeera ategeezanga bwe bali abeetegefu okusala embalu era nakkaatiriza nti yenna anaazuulibwa nga tasalibwanga mbalu omuntu anaamuzuula waakuweebwa emitwalo 50. Abali ebweru eyo bw'olaba nti waliyo Omumasaaba atasalwanga mpalu twateka ekyawo kyaffe emitwalo 50.5. Bw'omusanga tasalwanga mpalu tukikuwa ng'ekirabo kyaffe tumusala empalu ekyawo ekiro twatekanga Amasaaba. Baba naazuulibwa baakusalibwawo embalu bwe banaaba basangiddwa. Bwe tumusanga tumukola tumusala kasaba nti ali mu Masaaba tumusala empalu. Abasalibwa embalu batandikira ku myaka 16 okutuusa ku myaka 18 era bano bayisibwa mu mitendera gy'okutendekebwa bakojja kubanga abafuuse basajja ab'obuvunaanyizibwa. Akalombolombo k'okusala Abagisu embalu kaatandika emyaka 18 emabega nga kakolebwa mu myaka egitajja nsusuuba. Rebecca Nakame yakusakidde Green ku Lwabukede TV.